abakyatwekumiddeko buli omu wonna wosinzidde okuba nti wotulabira. Thank you so much for that love and support. Nkujjukiza Excel Vocational Training Center abateekamu ensimbi fuba okulaba nti gwe omuzadde yeetaaga omwana okufuna skills ez'enjawulo okutegeera ebyemikono ate n'abinyikiza ogenda n'omutwala ku Excel Vocational Training Center basangibwawo Bombo Kalule bw'otuukawo bw'otuukidde ddala teri atalimanya essomero eryo twalawo omwana we yamaliza siniya ey'omukaaga ate era ne siniya ey'okuna omwana akuguka abeere n'obulamu obweyagaza mu mbeera y'emu ekyemisana bw'ekiti afuba okulaba nti ogenda ku Zula's Chicken owandegeya n'akuwa ekyemisana ekirungi bantu bayonjo ate nga ne packaging yaabwe nnungi ddala tumya olusaniya awe wandegeya lukutuukeko mu budde kubanga services zaabwe nnungi ddala ddala kisinziira gwe ky'oba oyagala munnange n'ogamba nti anze ku chapati ate bantereko ebijjanja nti ate mu katogo k'enjagala oba olusaniya bongeremu kino na kino byonna nabikuteramu obulamu ate ne butambula ddala bulungi nnyo nyini ddala Terefayina ekujjukiza mu mbeera y'emu nti fuba okulaba nga weegendereza ku luguudo bantu bangi nnyo muyisiza we mutalina kuyisiza osobola okuba nga gwe tokoze ensobi ate omulala nakozesa ensobi ate weewaawo asobola okuba nga ye takoze ensobi gwe n'ogimukozesa ensobi so tufuba okulaba nti twegendereza mu buli kimu kyonna kye tukola ku luguudo obulamu bubeere nga butambula bulungi nnyo abazadde nze ngenda kwongera okubajjukiza nti mmwe abateeka abaana ku boodabooda n'okwata abaana 3 n'obajjuza ku boodabooda y'emu n'okwata abaana 8 oli n'amulizizika wano mu maaso omulala n'amuteeka eno omulala n'amuteeka ku kameeme ka booda n'ogamba bannanga afaaki fuba okulaba nti abaana bo bali mu bulamu obulungi ku luguudo okwo y'ensonga lwaki Terefayina yavaayo okulaba nti ebya road safety tubibajjukiza mmwe ng'abantu baffe ababeerako ku BBS Terefayina eyaffe olunaku olwaleero sirimu nzekka mu studios aninamu abagenyi bano sigenda banjula be bagenda otweyanjulira ate buli omu atuye nina abakyala by the way we've already started to celebrate abakyala kyobola bandi musanyufu nsanyusa okubalaba bannange n'omulabise bulungi Ssaabasajja alamula. Amina. Kantandikire ku ludda luneeno abantu baffe beeyanjulire bakutegeere. Abalabi ba BBS Terefayina mwenna nsanyusa okubeera nammwe this afternoon. Amannya nze Nasolo Fazira, Head of Marketing and Promotions, Buganda Heritage and Tourism Board. Tusanyusa okulaba. Nango basi. Kati kyosiize wano ku mimba baba bakiyita batya? It's lip gloss. Ndowooza obitegedde. Mukopa obuntu obwo kangenda awaddako. Tusanyusa okulaba mukwana abantu beeyanjulire bakutegeere. Balabi ba BBS Terefayina balamusiza nnyo. Amannya nze n'alinnya Carol ndi muweereza mu kitongole ky'ebyobulamuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Weewaawo bebale kuwangaalirayo. Amiina. Emirimu ogikoze. Omuntu yeebuuza olunaku olwaleero bwe tuwulira ebitongole bye mwogeddeko bye muva omuntu kitwagala tukitegere ekitongole kyekyo. Ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board ky'ekitongole ekikwasaganya ebyobulambuzi mu Bwakabaka and fenera aba running a pageant, Miss Tourism Buganda. At the same time, fetuvunanyizibwa ku heritage and cultural sites eza Buganda. Wow. So abantu mutegeere nti olunaku olwaleero ebyobulambuzi byagala okuba nga otegeerako ebya Miss Tourism Buganda byagala okuba nga otegeerako be batuufu abokuba nga babinyikiza era babikutegeeza. So ku mulundi guno kye kituleese omuntu okwongera okukitegeera kantandikire wannaalinnya. Omulundi guno ekituleese era nga bulijjo era twazeemu enteekateeka yaffe yanalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda naye ng'enteekateeka eno etambula okuviira ddala mu masaza gye tujja abaana 3 ne bajja ku level y'Obwakabaka bwonna ba region yonna ne tubabangula ate ne tubaweereza ku national level. Okwongera okutangazaamu eri omuntu awulira kino omulundi ogusookedde ddala weewaawo ffe abazze bakigoberera ebbanga lyonna tumanyi kyekitegeeza tumanyi biki ebikolebwa n'okwongera omutangazaamu regions twogera kuziriwa era abasatu bw'oyogerako be baliwa musinziira ku okusukkulumyamu abo. Kwekyo regions betwogera ku regions tutegeeza amasaza 18 aga Buganda. Buli saza lituwa abaana 3 tubeera ne competitions ku masaza level. Abaana ab'enjawulo beetaba mu competitions ezo naye ne musunsulamu abawala 3. Then abawala abo 3 be baweerezebwa kati ku region eya Buganda kubanga naffe bwe tumala tweyongerayo paka ku national level eya Miss Tourism Uganda. Bani abasunsula abaana bano? Tulina abajudges ab'enjawulo. Nera mu abo nga tulinamu n'abakozi ba BHTB
be bamu ku bajudges ab'enjawulo be balonda akakiiko katuula ne kalonda bajudges abo ne bagenda okusunsula abawala abo. Abaakola omwaka ogwaggwa be bamu be tulina omwaka guno eno. Nedda tukyusa buli kaseera tuleeta bajudges abapya n'okusinziira ku theme ez'enjawulo ze tubeera nazo. This year theme yaffe ya tourism and peace. Omwaka oguwedde twalina theme ki? It was greening. Greening tourism. Greening tourism. Okay, so ku mulundi guno tulina tourism and peace. Tourism and ebyobulambuzi n'emirembe. Yes. It's a very good one. Era tulindiridde tulabe munaagutambuza mutya n'abaana banene abeteeseteese okuba nga ate bajja mu competition zino ate nabo banaakitambuza kitya. Biki bye tutunuulidde omwaka guno? Abaana bye balina okuba nga bajja nabyo, mutunuulidde baana bafaanana batya, balina kubeera batya, kubanga bwe twogera ku mpaka ez'abannalulungi bannaye mututiisa. Eriyo naffe abayigira edda nga wali we yayagala ddogaano nene ensimbe wonzije myaka mukoma kwemeka abantu balina kuba nga bafaanana batya, mutunuulidde bawanvu bokka bampi bokka, bisaanyizo ki? neyanzeege naye tutunuulidde omwana okuva ku myaka 18 paka ku 25. Mutugodde omwana ono alina okuba nga si mufumbo ate nga tazaalangako. Bw'oba wazaalako yadde olimodo omwana nga tazaalangako. Naye omanyi nti eri omuntu asobola okulimba nti tazaalangako ng'ate yali azaddeko. Tunoonyereza paka ku ground. Kubanga abaana bano tukwatagana ne bazadde baabwe ne tubajjayo nga abatukkiriza. Tetujjayo baana nga beewaggudde. Tukkiriziganya n'abazadde n'amuta official n'amugamba agenda weetabe muki mu nteekateeka eno. Tutunuulidde abaana batalina ttatu wonna ku mibiri gyabwe. Oba olinayo kattatu ne kaba kasita totawaana genda ku masaza kola ki? Genda ku masaza kwewandiisa. Naye nga baawummula amatu kasita baawummula ekkundi kye mulina buzibu. Ekikulu kya ttatu. Waliwo enkova ezifaanana nga ttatu. Era enkova eba nkovu. Era enkova ebeerabika. Ezo temuziinaako buzibu. Abajja bajja yasoba n'enkovu yo n'ate nga nayo tetegira nnyo. Tulinamu abantu be tutunuulira ebiseera ebisinga be twandiise nga abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Balinamu space anywhere mu competition zino oba nedda ezaabwe zirijja? Balina space y'amaanyi era omwaka oguwedde eyawangula ekifo ekyo twamutuma sashi ya Miss Independent. Ye mukyala eyavaayo n'akiikira abalina obulemu ku bwannalulungi bw'ebyobulambuzi mu Buganda. So ne ku mulundi guno bajje tetulina buzibu. Fazzo ng'azali wakati w'emyaka 18 paka 25 tazaalanga si mufumbo. Batuukirira ku baani mu bitundu byabwe balagewa? Kakati tulina okuwandiisibwa kwa mirundi mingi. Basobola ogenda ku headquarters z'amasaza, basobola okuregisteringirayo. Tulina edduuka lyaffe ku Bulange, ng'oyingira Bulange waliwo edduuka lyaffe, basobola ogendawo. Then tulina ne offices kumpi ne Butikiro, nawo baregisteringirawo. And this time round n'abali ewala tubawadde online option okubanga basobola okuregisteringira online. Yeriwa? It is just on. Your link osobola okubanga oklikingako n'ogenda n'okubira. Ku mitimbagano, talking about this, ku mitimbagano tulinako call pages. Yes. Tugenda kuziriwa ku mitimbagano. Tugenda kuziriwa. Tulinayo page eriko Miss Tourism. Yes, Miss Tourism Buganda Kingdom. Kwanza nzize mbigoberera ebisinga ngambira kati ngeye wojira actually Miss Tourism Buganda Kingdom gendo giteekemu gikibere bulungi nnyo abomala byonna mu biteekayo updates muzituwa. Updates zibeerayo buli ekigenda mu maaso tusigala tu updatinga omutimba okwewandiisa fomu bwete bwefaanana. Fomu bwete bwefaanana neba naiteri kulimba mu wadde. Era abaana batandise okwewandiisa njagadde okutegezaako batandise okwewandiisa tukafuna ndowooza abaana nga 15. Wow, that's amazing. Temuli meeting a number? No. Bo bajjenga bwe baagala bonna. Okay. Okwongera okutangaaza ku bazadde bano abazadde bangi abatya ebintu. Era omuzadde buli wawulira amanyi ebyabannalulungi abantu balowooza ku bwamalaaya. Bwe bawulira abantu bagenze ku TV abantu balowooza ku baana aboonoonese. Balina ebigambo bingi bye batutaddeko oba bye batadde ku baana bwe batyo. Oli n'alaba nga temuliimu yadde n'akanusi akayinza okuvaamu ak'enjawulo. So ki kye tuyinza okugamba abazadde? Nze nsaba okukubiriza abazadde nti okwesimbawo ku bwannalulungi ebyobulambuzi si kintu kibi. Tufunye
mwendowooza ebiseera ebibaddewo nti abaana bwe batyo baba boonoonefu naye abaana abo bavuddemu okubeera bambasada ba companies ennene ate nga yeno limelight gye beetaaga ng'abaana abaana bano tekibagaana kuddayo ku ssomero bw'oba otunuulidde Beauty Queens bonna ababaddewo most of them babadde mu ssomero neera actually ne bwe tuba tuli mu boot camp yaffe omwana ng'alinayo ebigezo tumukkiriza okugenda n'akola ebigezo so nsaba okwencouraginga abazadde nti ekintu kino si kya bwonoonefu si kya bwamalaaya ng'abantu bwe bakitwala neera bw'oba olabye ebifaananyi byaffe bannalulungi baffe baba bambadde bulungi nga bambadde gomesi ng'omwana aggumidde bulungi nnyo so ekintu kino nsaba abazadde bakitwale mu muti nga bw'olaba nalungi waffe she looks so pretty na gomasi so si kintu kya bwonoonefu nsaba abazadde bakyembracing kuba kituta abaana mu bifo eby'enjawulo ate oluusi ffe ng'abazadde be tutansobodde batwalamu waliyo n'abaana abamu nga ate tebalina bazadde oba mubafunyi kibatuuseko ne mukifuna nga mune talina agamba oba twandibayisa bakyetwala ne munoonya ye nga talina connection n'emu ku bazadde be nti weewaawo bayinza okuba nga gye bali naye tebamwinaako buvunaanyizibwa ezo incidences muzifunyeeko kuba tekinnabeerawoko ewammwe twagifunakoko naye era twagihandlinga nga bwe tugamba nti tutandikira ku ssaza era omwana lwe wabanga for example abadde awangaalira nansana waliyo omwami wa kabaka tutandikira ku mwami wa kakirungi nti Buganda eri structured bulungi tutandikira ku omutongole asookera ddala ku ground netugenda ku omuluka netugenda ku wagombolola netugenda ku wesaza era bwe tutya mitendera egyo gyonna tumanya ani abadde akolanga amuvunaanyizibwako analiza omusanga ate era mukwano gwe yamuvunaanyizibwako naye nze nsubira tasobola kubeerayo nga talinayo guardian at least tasobola kuba entirely nga talinayo guardian tasobola neera wabaayo omuntu oyo omu omukulu at least gwatunuulidde nga guardian we kyasobola kuba abaana bajja mu kintu kino nga really bakyagala so tasobola kufailinga kufuna guardian we gwanaatambula naye lugendo olwo era kankuzeeyo katono nnyo emabega twayogedde ku b'emitimbagano tulina amasaza ga kabaka abali Boston manya abali Massachusetts bifo ebyenjawulo eyo kati bo baweereza butambi bwabwe ku obutambi ntegeeza video ku internet wabatadde ekyabwe kiri kitya ku luno twali twatandika n'empaka ez'amasaza agali wano e Uganda but very soon tujja gye bali okufuna abaana neera abanaaba babakiikirira okuva mu masaza ago kwega Miss Tourism agenda kutambula kuba tourism tali Uganda yokka twetaaga bambasada ab'enjawulo mu bifo ebyo byonna so tujja gye bali essaawa yonna essaawa yonna nesi guno omwaka no not this year not this year taking us through mu bibeerawo mu boot camp omuntu bw'agiwulira nga gamba abaana bemubajja mu masaza yonna yonna gye mubajje mubaako emubakuŋŋaanyiza abaana bajja n'emize egy'enjawulo ate ensangi zino eno naddala ku eno social media eriwo buli mwana alina embeera ezize biki ebibeerayo eyo okutwalako through the boot camp ku luno boot camp tugikoze nga nungi nnyo tulina ba partners ab'enjawulo abataddemu ssente abatuvujjiridde nga mu abo tulina Kainela Farms this time round edition kuba tugenda kuba tufuna editions ez'enjawulo bagiyita Miss Tourism Buganda Kingdom Kainela edition Kainela edition Kainela Farm esangibwa Kayunga and then kantandikire gye tutandikira ng'ennaku z'omwezi 9 May amasaza gajja kuba gatuwa abawala abasatu abanaaba basukkulumye ku bannaabwe tugenda batwala mu apartments ziri Kira aba Organite East Africa be batusuziza for the first week Organite East Africa yes but developers by developing estates and building apartments so bagenda tusuza okumala week emu mu week emu abaana bano bagenda kubeera ne batrainer ne basenga n'okumanya embeera zaabwe tusooke tubamanye nga tetunabakola ki kubongerayo walala kubaga bwe tunafulumya bambasada abatali balungi kidda kufe ng'obwakabaka exactly so week eyokubiri tugenda gimala ku UWEC Uganda Wildlife Education Conservation Center Entebbe eyo week nayo tufune trainings ez'enjawulo tutunuulidde Buganda ne Uganda at large selling Buganda to Uganda ye hashtag yaffe ya week eyo nga tuli ku UWEC mpoza katono kenera bidde Organite apartments hashtag yaffe eri
omukyalo omuganda ewaka tugenda kubeera modern setting y'omukyalo omuganda exactly then bwe tugenda ku week tutunda buganda eri uganda that will be our hashtag for that week then mu week eyokusatu tumalire Kainela Farms eyo gye tujja okumalira so mu bino byonna abaana bagenda kuba bayitibwa mu mitendera egy'enjawulo okubayigiriza okwogera obulungi oyogera oti abaana abasinga tebamanyi kulanya tebamanyi gye bava so ebyo byonna twagala beauty queen ali fully packaged ng'omwana atuukiridde okubeera beauty queen so yeyo gye twandiyise nga bootcamp gye mubakuŋŋaanyiza oluvannyuma lw'okuba gyeri okubateeka eno ekitegeeza abazadde abaana babeera mikono mituufu bangi mweraliikira nti omwana wange mukwasaani anti bamaama nenaku zino bakyayi bamaama betwandiyise banti bakyayi ba anti naye kakati bakubuulidde abantu abatuufu be bagenda okubeera nabo mu mikono gyabwe just to give them a little bit kahint katono nnyo ani omu ku abo ayinza okubeerayo mu bootcamp eyo mu nteekateeka y'abaana tulina kansokere ku biki bye tugenda bateekateekamu okusooka tugenda bateekateeka kye tuta catwalking nga walking bajagiraba banalungi bonna yentambula gye batambula tumale tubatendeke public speaking kyova olaba nti nno omwaka oguwedde mu mwaka ndowooza ng'ebirime bigatwalina nalulungi bwe yamaliriza okwesimbawo n'ayitamu yali weggomba n'ajja ku BBS n'afuna omulimu kubanga ali afunye that kind of training eya public speaking asobola okwogerako eri abantu then tubateeketeeke empisa enneeyisa abaana boonoonese nnyo ennaku zino abazadde twagadde nnyo abaana nitulowooza nti nno tubaagala nnyo nate nga tuboonoona so tubateekateeka tubeerayo ne ssenga n'ababuulirira trainer waabwe abeerayo then tubateekateeka ne mu bintu ebyenjawulo nga emisomo omuli financing omuli IT omuli okufumba then crafts nti newaaba afulumye asobola okubako kyekolera ate omulundi guno era nga banyonyoddde nti basponsors baffe twafunye sponsorship za skilling schools ezakkiriza okuskillingayo abaana abamu ku banalungi abaana babasinze so kitegeeza nti omwana bw'anaamaliriza okwesimbawo ate tugendamu omwaka mulamba nga bamutendeka either mu fashion and design oba mu hair dressing kuno twagala abaana baganyirwe mu ekyalo n'ompulira kirala okusinziira ku myaka egize gibeerawo ebyagala ekyalo no kirala era nze katwala okwebaza kwange eri ttiimu yammwe yonna ne Buganda Heritage Tourism honestly ekyalo this time nebwe nsuubira obuwizi kyanjawulo amiina kati abo abantu abamu beebuuza omanyi awutali baganda bangi ate weewaawo tulina abalina amannya nga gabaganda nga gabaganda naye bali abamu nga amanya si gabaganda naye nga bandiyagadde okukyetaba mubodde oba bantu bajje tetujja gamba nti tubodde oli bwabeera oba guminsiriza ani eddala tajja bwabeera mbabazi gundi ajje Ssaabasajja taboola bonna abantu ba Ssaabasajja naye tusaba mu nteekateeka zino obeere ng'oli muganda kubanga waliwo akawaayiro k'okulanya kati guminsiriza okulanya kuyinza okutawanya ate tebakusalirako awo mbabazi analanya atya katwaganaye tetuba discouraging kubanga ku regions ez'enjawulo waliyo Miss Tourism nera olya Miss Tourism teso the western mu regions zaabwe ne baparticipating theeyo ne tuddamu ne twesanga ku nationals mu kintu mwebali tetubakkiriza mu kyaffe ekyabwe naye mu kino ekyaffe tuba encouraginga okuddayo mu region y'egyava so that twesanga te ku nationals naye nga tetuboola tuba guidinga buguidinzi nti nedda ani mbabazi no tugende Miss Tourism ankole maybe lwakuba munange nga bw'ogambye abantu baagala Ssaabasajja abantu baagala Obuganda last year twafuna omuwala ali mu Nyankole ntumugamba negenda Mwankole mwana yaganda agazi yakuwandikiza mu Buganda zenjagala Buganda nagazi njagala Kabaka kwegamba twesanga nga tetusobola mu accommodating ate nga twagala abeere kimu nteekateeka ne tumusindika Mwankole era n'agenda waawo ndowooza mukitegedde Buganda teboola era muyina okubanga mukyetabamu abandiyagadde mwenna engeri gye tuli mu programu ekuba obuyimba ate programu y'abantu okubanga basanyukamu kati katono nnyo bawummuzaamu njagamba weeyo akayimba ne kayimba ki akakuli ku mutwe essaawa eno just random liko ogamba nti nze bampe kano Kabaka wange noonya akayimba kabaka yekka mwenake noonya akayimba awo gwe tukube embuutu waneeno
tukubemu awo nyongera kubajukiza Excel Vocational Training Center abateekamu ensimbi fuba okulaba nti omuzadde alina omwana yamaliza siniya yokuna ne siniya omukaaga omutwalayo omwana akuguke abaana bangi basomye ebintu bye basomye oluusi ne batabifunamu ne sikugamba nti tagenda kubisoma ne bw'aba yabisoma asobola okugattako ekirala n'abali mu offices bangi nnyo nga naawe ogamba nti nandiyagadde okubako ekyomukono kyenjega skills teziggwayo mu bulamu ate nga tuzeetaga so mutwale ku Excel Vocational Training Center naawe kenyini agala okuddayo kusoma osobola ogenda ku Excel Vocational Training Center n'ofuna skills ez'enjawulo. Lawrence tukangemu ndowooza katono nnyo ate era nkomyewo n'abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero bannange Buganda erina abalungi naye bwe njala netuna ku bakyala bwe batwalaliko obulungi ate nga bagenda training abaana bammwe be bagenda okwasaganya abaana bammwe nga bebalina mu mikono mu butuufu nzikiriza nti Buganda baagi packaginga agati tuwakayimba okubanga kaweereza omutanda atwongera okubanga tubajjukiza BBS Terefayina ebeerako ate program kiri kitya every Monday to Fridays bira saa 8 zenyine ez'omutuntu kasitazi koona omanyirawo nti ate Maria g'ekyemisana ngenda kubangi kuyisa bulungi nnyo essaawa eno nkyayina abagenyi okuviira ddala essaawa eno tuli ku mulamwa gwa Miss Tourism era bwe nkyogerako mpulira nga ddala abaana mbalaba eyo oba mundaba nammwe mbalaba nga musobolera ddala tobeereyo n'otekkiririzaamu teri kitasoboka mu nsi bannaye buli asobola osobola okujja mpozi mu kya Haiti mu Haiti oli ne terina buzibu oba mwina Haiti ze kwate twagikonyeka ekya Haiti twalina wano ba Kaduna B nga bwe mutaba nga bakuba mukyala badda musozi simanyi Haiti mugifaako oba nedda 5 inches for the height. 5 Yeah, 5 inches. Ziba fuuti ziba fuuti ziba inchi yes. kakati oba kati nze ngwawamu simanyi kati weepimepime mukale olabe nga height yesobola okugenda mu kwesimbawo tekigaana bw'oba olina omuzadde nawe olina omwana womulaba nga alina obusobozi obukisobola omwana mutwale yasobola okuba nga akyetabamu kaki akatalekeka ke mwandiyagadde okugamba abantu ntandikire ludda ki ntandikire eno akatalekeka ke nandiyagadde okugamba abantu nti Buganda Heritage and Tourism Board tekola ku bya bwannalulungi byokka tulina events ez'enjawulo mwezo tulinayo gye tuyita the Royal Mile Royal Mile eyo okuva ku Bulange paka ku Lubiri so that's an event tulina kye tuyita vintage bw'oba wali ogiwuliddeko then tulina ne Buganda Expo ebyo byonna biri under Buganda Heritage and Tourism Board. At the same time tulina ne kye tuyita experience kweko ojje waffe ne tukuyisaamu okuva omuntu lwa yunja ettooke mu lusuku ettooke baliyunja batya bawaata bata basiba batya emmere bagifumba byonna ebyo gye biri mu Buganda Heritage and Tourism Board ojja zino bookinga ne tukutegekera ensangi zino twesanze nga abantu abasinga amazima n'okusiba emmere tetukyakimanyi kakube kusiba luwombo ng'ebeera challenge nga omwana ne bw'omugaa agenda mu lusuku oyonja ettooke kigaana kituufu maama afuswa so tulina n'ekyo kye bayita experience tukubiriza abantu bonna okujja okubeera part of it tuddeyo tulina n'omubisi omuganda bwe bagusogola bwe bakola embugo so all this is in experience. Bino byoyogeddeko ebirala birina ennaku eziri patikirwa nti nnaku bwe ziti oba omuntu wayagalidde wajjira kasita pre-bookinga ne tukutegekera so at the same time tulina ne tourist sites endala tulina Olubiri tulina Bulange tulina Fort Lugard tulina ennyanja ya Kabaka ebyo byonna ebirungi ojja bisanga mu Buganda Heritage and Tourism Board. Wow. Akatalekeka akalala ku ludda luli. Eyanziza nnyo nze kanjogere ku grand finale omukolo ogugenda okufundikira enteekateeka ya Nnalulungi gugenda kubeera ku Hotel Africana kasatu omwezi ogwokutaano era Mama Nnabagereka yagenda okubayo ng'omugenyi omukulu so yangwa mangoje ogule emmeeza ogule tiketi nga bukyali nga tezinaba kuggwawo. Tiketi muziwadde omuwendo already? Tiketi tunaba kuziwa muwendo tukyazisaamu bulungi naye osobola okuba by that time tujja kuba tutegedde. Yes. Amina. Enamba y'essimu joyinza okuba kosa okuba ku 0705 05 05 07. Gw'omwana aliyo ng'ayagala okwewandiisa gw'omuzadde aliyo ng'ayagala okuwandiisa omwana wo
kuba kweye namba oyongera okufuna information namba gituddiremu gitwale mpola mpola 0705 05 linda ukatona ili atanafuna peni funa peni uandike kati aha 0705 05 05 jabakubako obudde bonna wayagalidde amutuwadde betu anange kale mumbeera bwetu nze njagala tukiwunzikire wano ekyolunaku olwaleero nekyemuzza okubanga mutuwa naye nzikiriza nti mulina gye muwangaalira mwenna mulinayo ku bantu be mwagala okukoonako nze mbate mpozi nze ekitone ennyo kyensaba nsaba okwebaza abasponsors baffe ab'enjawulo abatutaddemu ssente bannange tusiimye simanyi oba osobola okunzikiza bamentioning si bangi nnyo twebaza aba Kainela Farms twebaza aba Movit aba UWEC Organite East Africa Tem School of Beauty Victory School of Beauty Kushona Fashions Trinity Trends Sams Food Industries n'abantu bonna abatubeereddewo okulaba nti Miss Tourism Buganda Kingdom 2024 avaayo nga aweesa obwakabaka ekitiibwa tweyanziza nnyo tweyanzeege kika wano waliwo bamuyita ono bamuyita Bubeeka agambye nti abakyala bano bafumbo Bubeeka uno yakibuuzizza Bubeeka Bubeeka abakyala bafumbo namufaasi olina enseko eziri eri kyeza mwena mwayagadde dokibuuza mwayagadde dokibuuza kale wamma Bubeeka abakyala bano bafumbo abakyala bafumbo tebatawanako naye yate totawana alina akatoleke kankwerekereze tumira ku bantu boboba balina nze nkute tumidde nnyo abantu Ssaabasajja Kabaka era n'ennyongero bakoowola mujje mulambule ebifo byaffe eby'obulambuzi offices zibanzigula okuva ku Monday paka ku Sunday wonna w'oyagalira jjangu olambule tujja kulambuza Ssaabasajja Kabaka sibazaako kirala Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi Katonda kuuma Kabaka wangala